disitulikiti y'Ebutaleja emu ku bitundu ebisinga okubeeramu abalimi b'omuceere mu ggwanga. Kyokka nga bangi ku bano basanga okusoomozebwa okutali kumu bwe kutuuka mu kukungula omuceere gwabwe ssaako n'okugukuba. Era kitegerekese nti bangi ku balimi bano babadde beeyambisa ebyuma ebitakozesa masanyalaze okukuba omuceere gwabwe, ekintu kye bagambye nti kibakeereesa. Bw'otunuulira amaka agasinga obungi, omuceere gwe gubayimirizaawo era bangi mwe bafuna ekyokulya. Kyokka bano bategeezezza ng'ebbula ly'amasanyalaze mu kitundu kyabwe bwe liziŋŋamizza emirimu gye bakola egy'okulima omuceere mu bungi. Thomas Madibu nga naye mulimi wa muceere mu kitundu kino agambye nti ebyuma ebya mukono bye bakozesa bittattanya omutindo gw'omuceere gwe balima ne gufuluma nga gwa kibogwe. Kubanga ebyuma bye tuli kukozesa okuswawo omuceere byuma bya dizero ebitalina amaanyi malungi. Embeera eno ewaliriza abakungu ba gavumenti mu kitundu kino okuteekawo amakubo agabasembereza amasanyalaze mu byalo byabwe nga bayita mu nkola emanyiddwa nga Rural Electrification Agency. Bw'abadde alambula ebimu ku byalo mu kitundu kino ebigenda okufuna amasanyalaze, Moses Nugwamu asabye abatuuze naddala abavubuka okujjumbira enkulaakulana egenda okubaweebwa. And the Rural Electrification Agency is saying we should embrace the local content. I'm happy for that one also, and that is through your programs and your policy, that the local people must be part of the business of putting up these lines. With this power, we shall see people going to the saloons, we shall see people going into carpentry, we shall see people going into welding, and so on. Abatuuze mu kitundu kino n'okusingira ddala abaami basanyukidde enteekateeka eno. Twali tukozesa solar energy. Naye kati ngo wetufunye amasanyalaze wetuti tuli basanyufu nnyo era tweyaziza gavumenti okutuyamba wetu. Amasanyalaze gano okugasanyukira ennyo kuba kuli mubi nnyo kuba kuli igongo. Wahida Napima Lubwama ne Nelson Gonsia, BBS Telefina, Jotobadde.